Bwabanga chicken asookera ku macha nasanga tengete nkubinzaali ngali awo tewali amu you know it's okay achogera kusiya akireta it's very easy for someone to kidnap ngayagala sente nnyo nze nina kyenjagala okula waliwo n'omwana passion tanafuna ufunyi kisima passion cha platinum akola kugundiza platinum akola challenge za platinum tanafuna bufuni naye ate Wasafi bamufollowingira Wasafi commenting era Wasafi ejira ebintu kati I want to show you something netutawulira koti no Tenge alinyonyonya agenze Dubai no tenga yagalwa international India waliyo company etunda ebyokuzanyisa by'abaana ekozesa tenge as the cover picture. I don't know management ya wakumba omwana ono sente yangamba Ronaldinho yabakubira simu ba Hyper Kids nayogera nabo olya ojja kumbuza lwaki page ono twagitandikanga ya Tenge abula yateeka mu character ndala yateeka mu no character ogiraba yateeka mu no omwana omulala nakulaga nti atono omwana ali more important than Tenge namupininga video 3 naye yakulaga nti alina omwana omulala gwali mu kuzimba ku page ya Tenge ali more important than Tenge namupininga video 3 ne bangamba Tenge bamujja ku Wembley bamumujjako kituufu bamujjako nakana akamukwata video nkamanyi so Wembley takyalina attachment ku Tenge wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement esimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty kandabo bayamuyisiza oyo mwana linda kondabe yamuyisiza kandabe Tenge ina milioni 7 7M Tenge wama ne milioni 7 Tenge is the most followed TikToker in East Africa. What? Is the most followed TikToker in East Africa. Abadde asinga following mu East Africa abadde Angela Sama. Ngasinga ne Baziyadi. Asinga Baziyadi na Senya. Kanda Baziyadi nyizo banjogeranga. But on a serious note, Aziyadi is having 2 million I think. 4? Yeah, sure. Aziyadi enough 4. Last time I checked on her. Aziyadi na Senya. Aina milioni 3. 3.1. Yeah, 3.1. Aina ne blue tick. Rango Tenge aina milioni 7 is the most followed TikToker. Unategerea nti Rango nze nakebera keddanga Angela is the most followed. Do you think singa Tenge afuna ekizibu? Ba celebrity bagwerayo? Nnyo. Why? Nnyo ate no nnyo. Why? First of all baina sympathy card mwana muto atali famous ate yakagwa mu fame bayiza nofuna mu kiryo baba muloze bambi ka tata ono sabo mwana abadde ku stage ze Kampala wano Alex Muhangi comedy store abadde nga abeerayo Tenge sebo kati ali international lwakuba mwana ono simanyo bakaliya yagifunyemu ku sente. There is something wrong with management ya Tenge nze Tenge musanga wano emachindye Salama Road wano kubinzaali ngazanya game Tenge ku level gyaliko talina na kubeera salama Tenge balina okubanga bamufunira apartment oba entindo be najjera omusanga wa machindye ku Salama Road kubinzaali ngazanya game anti mwana muto alina okwenjoyinga obulamu bwe ng'omwana omuto Alani walaba Michael Jackson nga yakayimba Dorami ABC nga ine emyaka 7 nga tambulira mu bulamu bwa celebrity life bwe yayimbira ABC Michael Jackson nga muto what nenga acting nga celeb but anyway this is maybe the take yange nyinzo kugamba nti Tenge aba managinga bandi ebuziza nnyo ku basajja nga manager Daudi Kavuma owa triplets Ghetto Kids Daudi Kavuma no mumanyi bandi ebuziza nnyo ku basajja ne coach Hyper Kids coach webale nnyo coach Hyper Kids bandi ebuziza ku basajja nga aba Masaka Kids Masaka Kids ne Wakiso Kids yes ne Wakiso Kids tetuganye abaana bayino zanyanga abaana but that's the brand you're supposed to protect. I know protecting a brand. Bwabanga chicken asookera ku macha
nasanga tengete nkubinzaali ngaali awo tewali amu you know it's okay achogera kusiya kireta it's very easy for someone to kidnap ngayagala sente nnyo you know how to protect abaana nnyo wenategerera nti no management ya tenge teri serious is that day ono omwana Aisha Speed omumanyi ani Aisha Speed Aisha Speed fan wa Cristiano Ronaldo Speed ya mumanyi Speed Aisha Speed yali ku bakola zoom interaction ne tenge nenga Aisha alaga yasinga okwagala tenge ekyo kyokka kati fa abakubi b'oluseke tosobola kungamba nti no Aisha n'abamanyi okubala media tosobola kungamba nti no tenge sawa zino tanalinnya ku nnyonyi egenda mu nsi ezo bapanga mpola si kupanga Alan 7am is too long too much kubanga omwana ali amaze mu game netutawulira ko nti no tenge alinya nnyonyi agenze Dubai netutawulira ko oba agenze ku red carpet ya gundi netutawulira ko nti no tenge ali ku red carpet oba somewhere with celebrities ono tenge yagalwa international India waliyo company etunda ebyokuzanyisa by'abaana ekozesa tenge as the cover picture. I don't know management ya wakumba omwana ono sente no bayinza okubati bamanyi ngeje babigobamu ati kati management ya tenge mfunyo oyo mwana tenge ne bamala bamukwasa kavuma gwe tomanyi what triplets oba ne bamukwasa ono coach wa Hyper Kids gwe tomanyi sente ziri awo zimanyi olaba nze nali njogera ne coach manager wa Hyper Kids nga ambulira how Ronaldinho je bakunda actually ne mu interview eyo ojagenda okulabanga interview je nakola ne manager ba Hyper Kids yangamba Ronaldinho yabakubira essimu ba Hyper Kids nayogera nabo olya era mu interview ne tugezaako okubira Ronaldinho manager coach oyo wa Hyper Kids ayine namba ya Ronaldinho n'atakwata naye ati n'amaana akubanga shonkoze eki shewedde naye bwe wetegeeza ba Hyper Kids abo basudia Ronaldinho nnyo batera okukola bu video nga bakuta ebifaananyi bya Ronaldinho ne bamutaginga Ronaldinho n'ajja n'akomentinga kati nze nina kye njagala okula waliwo n'omwana passion tanafuna ufunyi kisima cha platinum akola kugundiza platinum akola challenge za platinum tanafuna bufuni naye ate Wasafi bamufollowingira Wasafi commentingira Wasafi ejire ebintu bye kati I want to show you something olaba ino page ya tenge ina milioni 7 ina milioni 9.9m likes afollowinga abantu 178 Rango Tenge omuntu amukwata video tali after money ali after views na likes oja kumbuza lwaki page ono twagitandikanga ya Tenge abula yateeka mu character ndala yateeka mu no character ogiraba yateeka mu omwana omulala nakulaga nti ate ono omwana ali more important than Tenge namupininga video 3 osegera chokawa no mu branding mu branding ya Tenge naye yakulaga nti alina omwana omulala gwali mu kuzimba ku page ya Tenge ali more important than Tenge namupininga video 3 nze Tenge mbadde ndudde omulaba ku page eno ng'omwana ono yatambula ono which is very bad. Okay, uliza. Soko kwata omwate uliza. This is the information I got. Tenge yatandikibwa Wembley. Wembley mu Foundation. Wembley. Information je nafuna twali ku concert ya Fefebusi. Yali ku Serena. Concert ya Ronald Mayinja. Information je nafuna emabega backstage twali tunyumya ku kintu ekyo. Ne bangamba Tenge bamujja ku Wembley. Bamumujja ko kituufu. Bamujjako nakana akamukwata video nkamanyi. So Wembley takyalina attachment ku Tenge. Nenga Wembley yeyazuula omwana oyo. Kitegeeza Wembley ye vision bearer. Oba abasaba bategera ekintu ekyo. A vision bearer omuntu yalite ekirowoozo. Omuntu aina vision ey'ekitone ekyo asobola okizimba. Taata wa Tenge oba maama wa Tenge oba kojja oba anti oba ani oba muganda we ne woba oyagala nnyo Tenge toyina vision eyo, toyina kintu ekyo gye wali okiraba gye oyagala kitwala, toyina ki. Kitegeeza bw'aba Wembley according ku kyemmanyi ne kye baŋŋamba bw'aba Wembley yazuula ekitone kya Tenge Wembley yalina eriiso eriraba wajjalaga. I'll give you an example.
olaba chicken nze nkuleeta wano ku show oba tubadde wano kumala ebbanga ddene nsobola okuba nga nze manje ndaba ne gy'olaga ne gye njagala ogende gwe nga tolabayo era bw'ogenda ew'omulala osobola okukolerayo ensobi oyina agamba Alan Cruz yali amanyi engeri gye bakwatamu ne chicken ne banyumya ebintu ne bitunyumira is because omuntu gwe yalina yali amanyi direction gyamutwalamu ono amuzzeeko tamanyi ngeri gye bamukwatamu kati tutunuulira nga Tenge brandi nnene mu East Africa naye nga tutunuulira nti ne bwe ziba festival z'abaana mu holiday tabaako ne bwe biba byakulya by'abaana Newman's eyina bugundi obwo bukukizi crisps biki nothing waliwo nvuka gwe nalaba aba muyita Michael muna Uganda namulaba ina TikTok kuliko manager Tenge manager Tenge akavubuka akakwata bugundi fact akavubuka kakwatako ne alien skin simanyi oba kavubuka oba kinenze manyi muvubuka but Michael kase yakola video nagamba manager Tenge bla 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 era TikTok ye bwatu bwajirani nga manager Tenge nonjagala nonyezeyo page eriko manager njaga nkoleyo page eriko ononyeze page eriko manager Jeff Chiwa teriyo manager Jeff Chiwa ali ku social media naye tomanyi abasinga tebamanyi na linnya lyakozesa social media bw'oteekamu nti manager Jeff Chiwa bakuleetera video za Jeff Chiwa eziposting wa all along but tebaleeta page nti manager Jeff Chiwa teekamu manager Roger ate manager Roger era naye bajja kuleeta gundi bajja kuleeta just videos teekamu nti manager Winnie Nwaji takirimu teekamu nti manager Juliana teekamu nti manager Vinka okitegeera manager Narose so kikyentegeeza nga bw'oyogedde people that manage kids abantu abasinga they are after money. Introducing Mapalo Period Pants, a disposable sanitary pad good for heavy flow periods and maternity, designed like pants that are easy to wear with 4 layers of cotton. They're leak-proof, comfortable, highly absorbent, breathable and affordable. Very good for the night with no worry of spotting. Whether you're at work, at school, at the gym or traveling for long distances, Mapalo has you covered. Simply dispose of them when done. It's that easy. Get yours at retail shops, supermarkets or pharmacies countrywide, or find us at Cherabo Complex, room 213 and 316 Bukoto Chisasi Road, or call us. After views. Bo kasita bakola sente views kikoze eki kiwedde. Okutunula further eri ekirooto ky'omwana. Singa Tenge yafulumira mba triplets. Singa kirala. Allah. Singa kirala boy. It would have been a disaster. Kubanga oyo manager Daudi ye kye yamanya ku managinga mwana muto. Abitegeerera ddala. Bakwata batya omwana omuto. You see even nengeri gye batambulamu. Era by the way oli mutuufu. Kaliko ogambe n'ogamba tetuna kunyonyi yonna. Manager Daudi wa triplets kyamutwalira ebbanga okuddamu ku building generation empya yaba triplets ng'ovudde ku ya Patricia kyamutwalira ebbanga. Naye bwe yali yakakuba ng'akubye social media ne bana abaana babapya tekyamutwalira bbanga lyonna kubeera ku nyonyi. Uyo tumulaba ku Chelsea, uyo tumulaba ekkata mu World Cup, uyo yakubaawo eppeesa lye banyiga manager Tenge lyalina okugoba. Kati Alan, okumanya nga Tenge brand, you know how hard Instagram is hard to be followed. Instagram etwala obudde teringa TikTok. Aina milioni 2 ku Instagram. Tenge. Kati manager wa Tenge, eyeyita manager wa Tenge, y'omuvubuka ono gwolaba ono. Ndako. Omuvubuka oyo. Omulaba oyo. Ye manager wa Tenge. Yefula manager we. Wabula. Ye manager we kati ya mulina. Wabula amazima gali nti kaliya y'omwana bagisse. Kino kye bayita okuva ku media nga tolina kyofunyeeko. Wallahi. Twalaba nti no Miki tali international. Miki ali local. Ne Miki akolo singa Tenge. Obadde okimanyi?
tenge tali mufuna mu career ye tenge kyafuna tekimala sawa zino yandibadde tenge kisooka kye basooka okukola ne kimwonona brand kwe kuba nti tenge ye ali readily available ne oba mwagala kati omufuna ne oba tebateekawo misoso Alan sawa okufuna Alan ono kizibu omuntu amalaga kuba simu nti bannaayo ono Alan Cruz waliwo emitendera egiyitibwamu okwogera ne Alan Cruz wabula tenge bamukola nga ali readily available Acacia Mall tabulayo Arena Mall tabulayo omusanga buli wamu nga bantu bangi balina videos ne tenge tebamumma bantu yamwagala gwe bamuwa osegeera so ekyo brand obeera branding kyovula aba Nigeria batusinga abayimbi omuyimbi omu Nigeria kizibu abantu bale bamanyi mu Nigeria omuyimbi omu Nigeria kizibu musanga nga ali already available bazunga buli wamu no bali abana bakuuma brand ne kati tenge huyu alina milioni 2 ku Instagram alina milioni 7 ku TikTok YouTube gena ku YouTube channel ya tenge YouTube channel ya tenge kati yaka ku YouTube alina emitwalo nga 5 kandabe tenge tuyinza tunulya ebintu bina eroli natuna nagamba nti akasita akola sente eza social media ne branding wise sibwe kigwa branding wise biba bilala okumanga tenge bilala nebe dago okukyazaako kugundi kuwembule baba tenge oloza ina YouTube channel aina nagirabako nga sijirabo kandabe videos bazi tenge bayira ateka shots ndaba videos abantu balala kyokanga bwe bazipostinga akuba ne Nowero yajje Kampala nakola naye video Nowero gochimanyi Nowero ina sente oyinzo sanganga videos yakona tenge zali zabwerere nga zabwerere bona ba Tropini bona ba postinga Tropini ya postinga tenge nafuna likes emitwalo 13 mukakaaga ku YouTube you know how hard to get that million emitwalo 13 mukakaaga really tenge is international Philippines international Hong Kong Jamaica international Uganda East Africa yona US ate we kijje US bilalamu oyo rango tenge ne mubera mu mall ne bateka olaba triplets gundi French Montana yajja ne babera mu video I believe there is more that is needed. More is needed. Kirabika manager wa Tenga alabika ta using chances. Atenga chances zirabika zijja ne alabika tazikozesa effectively. Ate ekirala ayinza okuba katono Tenge nze simusangangako ku live. Tisangangako Tenge ngali ku live. Okujja ko namulaba ne Aisha Speed lwokka. Ayinza n'okuba zino page tazikozesa agenda live. Oba page bazimujjako page azirina ngolo yazisigaza page azirina kubanga bamupostinga lwe baagadde. That is the problem of being young bannange nze ndabira ddala zaabu ali mu Tenge nzo yo Tenge ne bamumpaamu kakubuli Alan gwali managing wulira ne bampa Tenge ne page ze ne bazimpa gwe tomanyi ne yange njikulozinga oyo Tenge zaabu naawe sente ziri awo zimanyi nsooka ne Tomanyi kati kankuje strategy nze je nkozesa okubuildinga Tenge nsoka ne mubuzaawo I know sawa zino contacts z'abaana abo mweziri mu Instagram bamunoonya omuntu alina 2M wakusindikira message kiba kizibu nnyo gano mu replyinga ate Tenge bamumanyi oyo Tenge nsoka ne ngenda ku page zabo ba French Montana simanyanga baani aba bayimbi abakayo Aisha Speed kwentandikira nengenda mu inbox ya Instagram nchimanyi be followinga ne Tenge nesoka ne musindikira message ne mugamba Aisha Speed wagwani wolo ne tunyumya ama contact we message funa ne njifuna oza nokweka tebaina namba ya Speed yabo oza nokweka ngati baina namba ya Speed oza nokweka ngati baina namba ya international artist yenna abana banje abagala oteka Tenge mu nyimba zaabwe nze nkubulira nga bali eyo international nga bagabona omwana mutuuka ko ntya nsoka ne nesiba ku bantu abo local market nensoka ne njita ngokulaba Tenge wane Kampala kizibu soka ne mufunirawo oyo Tenge mu investinga mu ne weziba milioni ezi nga kimanyi zigenda kuddalumu kuba zidda oyo Tenge zidda ne soka ne mufunira ekifo ekirungi nengula material oyo Tenge just yeetaaga bwe bana tebamanyi
tebamanyi kati oyo Tenge yali ku show ya Fake Fameka walabe ndulu abantu gye bakuba nga azze ne comedy store no manyi kye bamuwaze reward phone simu as a reward wali yagala bamuweeki simu wali yagala bamuweeki Tenge bw'omuwa simu tamanyi gikozesa kitegeezera simu yadda wa manager Tenge asoma asoma which school Fresh Kid yali yakafuuka serebu walabe essomero lyamutwala how comes tewali essomero lyavuddeyo kutwala Tenge nga lirabikako liwulikikako do you know how Tenge alabika tasoma sawa zino Kampala parents yandibadde yamutwala dda kubanga sebe ly'essomero lyagala nnyo abaana abalina numbers kubanga nalyo libeera lyeyongerako Tenge sawa zino yandibadde nga y'omu ku bantu okwamatiro nabadde ntambula n'ensanga Tenge nga it is something very very unique. Fresh Kid kakati asinga ne Tenge okuba obulungi. Fresh Kid asomera mu ssomero ddungi bamuvugako bulungi ne Tenge musanga ddugala obugere yenna nga alinga tali star. Mwana ekyo kyo mwana omuto alina okubaawo bw'atyo. Ne Fresh Kid muto ne management olaba kyemukola gwe omwana ashanana galinga mata. Omwana ashanana nze show ya Fake Fameka yaliyo leero enkeera nasanga Tenge emakimbye wallahi ngalaga n'akakomando awamantaka wammande kino njogera mazima nga sirimbye ne video nagikola Tenge ngalaga ayagala kulya akakomando nengo omanyaba ngali ku mudaala bwati ngalaga bambi enjala emuluma nenge ensemanyi star tasobola kubulwa kyakulya. Ekisooka management yagana okwe branding nga yo bonna bafaanana bye baagala. Omwana oyo bafune omwana oyo annuma kati oyo mwana ne bakumuwa gwe Alan ate gwe biba biralamu olaba ogaana nze bantu kunda sawa tubeera mu motoka ya Alan kankulope tayagala ndabirwamu nze beera wansi yamusendabirwamu nawe nfoofo simanyi obeera okola ki obeera okuuma brandi oba olaba chicken waliwo reason nyingi oluusi lwaki oba otangira omuntu osobola okugamba chicken n'omugamba chicken don't overappear appear on your page appear on Alan Cruz oba appear on a TV but selectively ngomanyi woko appearinga but the more you just appear everywhere you lose value nawe okyogeddeko awo okitegera bw'obeere wa Alan Cruz enkya n'obeere wa Simon enkya n'obeere wa Ibra enkya n'obeere wa Kalamu enkya n'obeere wa Gundi enkya n'obeere wa Gundi enkya n'obeere wa Gundi kyano 8-9 enkya n'obeera ku TikTok live yo people will start asking themselves but gwe ogwo omuntu ogwo batukana okugamba otulimba okitegera byoyogera obijja wanga biyingira rest and think and wejjeeko mu bantu kakati Alan leero nina kyembadde njagala okuleetera ku mmeeza I made my research ba tiktokers zino bangi abakabi betubadde tetumanyi njagala nkuwe abantu abalina blue ticks betuyina e Kampala wano wakoze research simanyanga nabidiriti mayino nange sirwa nabikano nabijjemu no nyaawo tukyali ku Mukutu Cruise exclusive Alan Cruz gemanya tuline chicken program yaffe ebeerawo weekly tujja uploadinga tukola emirundi 2 mu week so chicken abeerawo wano emirundi 2 mu week omulundi ogumu tuba tuli ku nsonga zikwatagana ku TikTok aba tiktokers bakola ki then week ngegwako kiba kibadde kitazo that means tukula Monday then ne Friday eba byabaddewo ku weekend TikTok abakoze biti ebyenjawulo then ku Friday wiki engeri ate oba oliawo gyeba etambuddemu n'ebintu ebiringa ebyo nga tuli mu nsi nga abavubuka buli omu ali ku TikTok buli omu ageza kusitula kitone kye nga ali ku TikTok waliwo by the way waliwo abasajja ba Fake Gaza abankubidde waliwo omwana amuta Icon Gaza yankubidde bamuta Creed Icon yoyo Creed Icon yaŋŋambye naŋŋamba chicken mugambe atusonyiwe twamukuba mukumpi baŋŋambye chicken mugambe atusonyiwe naye chicken tetwamukuba nnyo kaali kagala sabonze obuyo bwannuma
ate bwagamba bwakuswaza bwanswaza naswala sebo nina omuwala gwe nali ngenda okwana olwanda banagamba gwe tokyasobolerako ddala genda nenswala bwentyo bankuba kalinga akatono naye kannuma bambi kannuma Alan Cruz wafuna blue tick oyina ba tiktokers bameka bomanya balina blue tick Mickey abatali bayimbi nga ba tiktokers Mickey Angela Sama tenga ina tanabafuna kale mbadde nabakubye screenshot bana bataddewa tenge namba balina blue tick abalina blue tick bane October yavaako October ya fair muna Uganda wakajja ku TikTok October fair muna Uganda oba tomanyi October fair wakajja ku TikTok kanzoke mula Amito oya ayina yaga talina talina October fair ono mwana mumai nemba desimaili nyaliye bamuyita October fair netali Uganda yagenda October fair yali wano October bebamu kubana abasookera nno ddala Brina ina blue tick taina ata Ivo talina Masaka Kids balina blue tick Hyper Kids balina blue tick triplets balina blue tick Kiso Kids tebalina bakyazimba then Amito alina then Mickey Sims Tufana alina Angela Sama alina Chakala wolo gwaita Morris simumanyi Morris alina abantu kakaaga ate Jose Chakala talina blue tick then ne bututekamu ku bayimbi wa Ikibenda alina Shiba Kalungi alina then gundi alina ono ba TikTok aba content creator batona abayina batono then ne gundi alina party after party gundi Big Trade alina blue tick ani omulala alina blue tick awo banna eno bangi abalina blue tick Ankomo alina blue tick Ankomo manyi Ankomo mumanyi tayina okimanyi nti Ankomo abasinga tebamanyi nti alina Uganda Ankomo very international was shortlisted later 100 top Africa influencers later mu 10 sure top 100 African influencers Spice Ankomo oyo akola content wa ngali mu garage mumanyi boy wakabi atayogera ebintu ne webuza kino ekintu akirowooza akatya boy wakabi yawa amateeka goyino kugoberera nga bakuwadde lift nengamba la haula maswali yagamba ati yayogera ebintu n'agamba obakuwanga lift tokkirizibwa kusiibula abantu bali bweru focus on where you're going tewereetera bizibu mulina omuze ogukwata amagulu ne mugasa ku dashboard wegendereranga nnyo okubuuza akukayawukanyawo Pafambo ne Moshimavoko laira okuteeka amagulu ku dashboard Moshimavoko yateekanga amagulu ku dashboard nga Pafambo avuga nga bakyayimba babiri kati Pafambo n'agamba Moshimavoko n'amugamba tetukyasobola beera fena kusobola golista gwato gwesebo mvugo olista mvugo tadda amagulu ku dashboard batake gwe gundi Spice ina blue tick okimanyi Spice Dana ina blue tick Spice Dana is a brand new song bakaita bati kayimba kafa lyrics machuwa mitwale ebiri kayimba kalungi naye mama kaina views emitwale eji vibe ziri nyampola Spice yawambudde muliro mungi nanti tomanyi kyatandikira eri ku gundi Viper ranking ina blue tick kyatandikira eri ku gundi olwo la Spice kyatandikira ndi mulibala Shiba ne Yanga Mulo tawula line eyo nze sipemeka ate kitavute timonyi andi Shiba oyagamba tebampima mu birungo biyo ebisamo kati birungo nawulira kati Spice ye birungo atunda gundi ayina mmere gyatunda nti nobunzaali Spice manyi kimu atunda cake ayina cake ennungi akusala amalodo mpozi nga sizize Spice ye birungo erinnya lye birungo Bashiba Olix be babitandika ate nalitwalira ddala Bashiba Olix be batandika nga bamuyita birungo anti Spice temumpima ku birungo ate namwana nagamba buuza ne mukyala kyeswa ebiwa watiro namuwa byanswa esi mukasya kano kankwanjulye mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda
balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo, ate nga balina ne sina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri original. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall, edduuka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna olina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Kati kyangu nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola. Success Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde. Gulawo obuguzi akawunti naffe n'emitwalo 5 zokka. Mujje wano tutunde emmotoka ku kibanja mpola, jangu ogulirawo akawunti n'emitwalo 5 gwe Munnayuganda yenna weevugire emmotoka. Osasulire emmotoka yo ku kibanja mpola. Naawe alina emmotoka ng'oyagala okukyusizaamu, gireete tukuweemu endala. Success Motors tusangibwa Kyamogo ku Ginger Road okumpi ne bondi ya Coin okulira na Pepsi Cola n'ettabi eddala ekyaliwo Jjala. Essimu not 7 not not M2 not 67 not ne not 784 993 2 not 2 not 7 not 7 787 65 not oba not 781 818 8 Success Motors. Walk in, drive out. Yagamba Sindi ono oluyimba lw'okuba abantu bangi olimba obadde otya. Yagamba buuza mukyala kyeswa ebiwawaatiro namuwa byanswa. Jukira bato ya Shiba ne Sindi. Ye Shiba agamba ye yamuzza ku top. Kati na trendinga mu for a short period of time n'amala n'agwa. Kati biwawaatiro yamuwa byanswa byabuuka ne bikutuka. Buuza ne mukyala kyeswa ebiwawaatiro namuwa byanswa. Never know. Akayimba ko natule wakae nenkateka mu ofa yange nenkawuliriza wallahi nga kalumba abantu nga 7 indirectly atekamu emu bweti natema oyo namuta nadda kumulala kati walo babirungo batanyigira mu toka kati birungo yitogenda kuddawo sebo omugale tebageza ku birungo otya nalinya studio Fake feminist. Nenno kakati wane Kampala tuine empologoma 2 mu ndongo kigenda bera kizibu okukiriza abanyiga mugena nyiga bona bali bagezako kuwalampa bagwa empologoma mu ndongo wane Kampala ziri 2 mu bakazi Shiba na Spice Diana aba amawuli tegagenda bata abaana abo nze nali manyi Shiba ka staff de ku management agenda kugwa my Jesus ate ne management ya Spice nayo tekiriza oli roja muka bayiya tema gazia kutuba geno okulaba nga hit natunulida akayimba kakagenda wala kade kagenda munaku 2 over 15 hours akashiba akagundi aka Spice nga kali mitwale 2 n'engamba yagenze London Spice ai London mama yatuse bulungi nga sabitegedde yagenze jjo waliyo show waliyo kashaka genda okubeera yeeyo waliwo DJ ategeka atoteka ebivulu by'abaana abato kati yategese ejjukira Spice yagalibwa abaana abato John Black, Spice Diana, Alien yabadde alina okugenda, I don't know why, oba yamaze n'afuna visa. Alien yabadde alina okubaako. Sure. Alien yabadde alina okubaako. What happened? I don't know. Ne visa zasumbuye nnyo kuba ne baddaana baafunye leeti. Visa z'ekyo ekivulo kye London ekyoyo DJ. Visa zasumbuye nnyo. Yagamba tebamupima ku birungo. Wama we wali olutalo. Tewakawulira. Banvumidde Abiba. Kwetuli? Kwetuli Badde gamba. Badde nge ya Abiba nno. Banvumidde Abiba. Ku channel yo notabaako kyokola. Abiba mukwano gwange. Ne bamugamba tanaaba. Ani amugambye? Waliwo omukazi gwe babadde naye. Muno temubaamu bomu. So thank you so much. Tubaniriza ku channel yaffe Alan Cruz channel yaffe. Ninga nze host Nyanjula. Nyanjula.
Cruise exclusive gwe mkutukosinzidde okubanga ate otulabya Alain Cruise gemanya. Tuli wano mu studio ya Riley. Riley mwana muwala oyo akola makeup mumanyi. Omanyi enjawulo eri ne Riley nti ojja ne bakola makeup then bayina neno studio we bakubira abantu ebifaananyi ku floor yemu. Osasula basobola okukolera arrangement nga ya makeup ne bakwambaza simanyi wig simanyi weave ne bakuwa ne ekyokwambala bakita batya gown dresses costume nayo n'oyambala kugamba ojja ne bakuwa package omulundi gumu bakuba ebifaananyi makeup okisangawa. So tuli ku Riley's tuli ku UK Mall Kansanga. UK Mall Kansanga. Ewa Riley. Actually Riley omaito no yakola ku Sheila Price makeup. Did you know that? Hey. Abado shimanyi. Hey. Riley yakola ku Sheila Price makeup. It's a beautiful place. Kafo kalungi goge mazima. Mwabagala okwata video eziri quality. Togenda kujja no mbokwate video mbogende. Genda ba omaito ne lyali nebitaala binene bya TikTok ebinene. Ring lights. The ring lights nene. So studio enungi bambi. Naye abakazi babakola makeup abana abajjawa. Beautiful. Ate basheshe ningalabye nga basheshe obagadde nnyo so beautiful bakazi balungi ne Riley yennyini omanyi wabeerawo omuntu ng'akola ekintu nenga takifaanana. Riley omulaba ye kennyini nga yafaanana makeup. Good. Kati ndowooza okirabye n'abajjawo so beautiful so nice looking n'abawalabe bonna n'abajjawo bokka. Bw'obanga oli celebrity nga weetaaga ka VIP treatment kati wano wa Riley oba otuuse. It's a place without noise. Ekifo ekitagenda kuwa noise. Wetuulira wali nga tewali agenda kukutawaanya, tewali agenda kukusumbuwa. Tate bannange. Kankuyiteko. Kankulinnya n'akulinnya n'engatto. Mulimu abayimbi bemanya batagala balinnya ku ngatto. Sasha Brighton yangambye wamulinnya. Namulinnya ne mwetondera namukubira. Mwali ku kivulu bino by'osaatuuka. Shoyo tewaliwo. Namulinnya ekigere bwenti. N'akaaba n'abacheke ne mugamba sorry. Namulinya by mistake ngulu netawula nonya tabani ali mu bakazi nonya Kimsido ali mu bakazi nga nkuto muzindalo wengira programu bwenkola bwenti luli twali ku interview nonya juice ngoli weka nga sirina complaints zali nyingi mu comment section lero ngambye why kakube surprise sikuwa ne bofa nkaguze ku papazi kaliso mostive nayo kumanya nganze tebanyigira mu toke mva ku papazi nako. Lero ne motoka yange ekifo kyotuddemu. Emotoka yanti. Otudde bulungi lero. Agivuga avuga bulungi. Ne tonvuga nga kusimaye bumanyine emotoka. Iyo gula zaaki. Oyina permit? You have a permit? Yeah. Sure. No manyi vuga emotoka lani. Eno sikula nkongo ovuga nakulaba mukali kapulatizi. Bannaye nga kafuka zipo. Nemo. Kamotoka ako bannake. Akasuula wa. So tuli wa Riley enamba ya Riley ogenda giteekawo bangi somera abantu byoli njirina wagimpaddeko kanjinonye wano nga bwenjinonyano buuza ku bantu so thank you so much tubagala nnyo mukama yeebazibwe abaana b'embalala munansonyiwa nabadde nina okubeera embalala olunaku lwokuna ne ttiimu ya Ivo Official wabula nze saasobodde because nafunye omutwe headache ate olugendo lw'embalala luwanvu so abaana b'embalala balina ente zange we are so sorry bambi saasobodde kujja njagala okubategeeza nti tuli mu 2024 enamba yo ya Riley alina Instagram page nga y'amaanyi Riley Makeup award winning yawangula award mu 2022 Riley akola makeup omulungi actually Riley ndowooza y'omu ku bawala abato be tulina mu kibuga Kampala bambala bulungi batambula bulungi abaana be balina empisa akola ne ku pinki yakola ne ku Gelton Linda Konso kenda basirebu bazenga akolako ndaba mu Gelton ndaba mu Pinky Mama Black Man abasigadde sibategira naye nga kyemanya abalala basirebu bali eyo naye baba the page so bino bino yabikola Raila uno mchala wa Irene Namubiro Namatov Irene Namatov mchala wani Geoffrey honorable sa okateeka ko sa Geoffrey Lutayo ekitiibwa kya sata kiina kya honorable ne honorable yenyini wuno bamukolako kati awova noyimba oh my god it's a message you and angel buno bulungi buli too much some number ya Riley
Enamba ya Riley eri not musanvu not yemu musanvu musanvu 00 oba mu luzungu eri 0701 770060 ya Airtel. Then I MTN 0785 0785 70 4684. Riley jangwe kansango kole makeup ali dundi kasmalingas. Okay. A special shout out njagala tumira ku musajja wange Mickey Sims Tufane. Mwagala nyo yo guy man. Guy taina tabu. Wafuna yo time noyogera ko naye one on one. Nasanze Mickey ku Papa Sport. Nako zino bambya yakoma wali yawo. Ko nali naye. Nga yabade empali ya green. We yali ali munuwa. Nuwa. Nabasanga babala sente nyingi. Nabasanga babala sente nyingi. Kati ngabayina sente nyingi mu motoka. Waliwo dirwe ya level kutuka. Oyo no Mickey wakuwanti abantu tebategeera Mickey. Oyo akakasajja kalinamu ku sente okimanyi? Tokimanyi? Oyo Mickey ayinamu ku sente neza ddala. Namusanga nono guy we bambi ono asiga kalevu. I think he's a humble guy. Aina Saidi, aina Luti, Puma. Puma takyaliyo. Puma takyaliyo. Puma takyaliwa Mickey. Story mpanvu jajinonya. Wamawuliriza. Nasanga Puma. Niye nga siraba Mickey. Nga osanga kati atambula biye. Puma takyaliwa. Kati nensanga Mickey. Mickey ne mubuuza bane Puma aliwa. Mickey nanga Puma yakula naye wagula. Yanga Puma yakula munnange. Omwana bwakula. Otuuka n'omuta. Avaake wakana agena ne yesa. Kati story ya Puma. What happened? Story ya Puma ngenda ginoonya wabula sofa. Nenako hint katono okusinzira ku Puma bye byayogera. Bye nalaba ayogera ku interviews waliwo interviews nalaba zibayisaayisaamukko. Puma alabika bafunamu obutakkaanya ne Mickey. N'atuuka n'avaayo siyinza kulimba okujjako nga ntuuse n'enkola analysis ennungi ne mbanoonya bonna omanyi kuba bonna mba nsobola obbanoonya ne mbabuuza nti ki ekyatuukawo naye nga mazima gali nti Mickey ne Puma tebakyali bonna. They are no longer together. Ate kinene ekintu Mickey tavangayo ko kyogera. Mickey tavangayo ko kyogera naye nga ffe tubirabire no mu closets. They are no longer together. Nenga bondi yabo yali nnungi okimanyi kyali kirungi. They are bond omwana we yakola wa Riley ne bannange. Hello, how are you? Oyo mukazi ngakola wa Riley ekansanga ku UK Mall bannange. You have beautiful women in your homes. Obuzibu bava kumulamwa. Ekiri wano oguka abakazi. Lwaki mubakkiriza oyingirawo? Byabagge. No. In real grammar, couple, they are supposed to be two people. It's another name for a pair. How about that, yeah? Ndako kamala okusoma wano. Onsinzeko chicken onsinzeko wallahi. Bakapo baba. Soko some wano, soko somawo. Two people or things of the same sort considered together. A couple of girls were playing marbles. Oh my God, oh. It's a message, oh an angel. Chicken oluzungu lero nsinzeko buli jonko megana Nenga ate muna nagwo oluzungu ate kyewunyisa. Nafuna pass 7. Sure. Wallahi, nafuna pass 7. Pass 7 mu luzungu, nenfuna D1 mu accounts. D1 mu Luganda. Kyovula wemba njogera ntekamu ebisoko nennono. Otherwise wiki yafe weto wetambudde ebaddemu ebizibu bambi Angela Sama bambi mukama akugumye abongera okugumya mama wo yafudde mawuli tegabadde malungi sasobodde genda because I had some few things. Nendo munnaye sigo weka atasobodde. Oyina TikTok agowalabyeyo? No, mama chifudde ate topiki. No, chengamba. Soko chifudde mu chicken. Not in a bad way. Nalabye Rama ngakola video eyo. Nenkulaba ngokola video eyo. But I think naye yabadde tabetaaga nnyo. Kati soko ulira. Kale besides TikTokers. Oyina muyimbi gwalabyeyo? Ati era konde Angela Sama tumujje mu category y'aba TikToker. Tumuteke ku level y'obuyimbi. Yayimbanga ne banne kuba nani gwalabyeyo? Bayinza okuba tebeera bisiza naye nga babaddeyo. Tebabaddeyo. Nze nina Shamiru Cruise abeera ku ground. Tewali muyimbi yabaddeyo. Shamiru yabaddeyo? Shamiru yabaddeyo. Tewali muyimbi yabaddeyo. Nkubire Shamiru? Kubira Shamiru Cruise. Tewali muyimbi yabaddeyo.
nenga ate Angela ye muntu gwe twandirowoozezza nti nno abantu abadde mu bantu abadde muyimbi influencer ne tugamba nti ekintu ekyo kibanga kimutuuseeko tulina okusitukiramu naye teyabaddeyo. Lwaki ba TikTok mwakifudde nnyo gundi? Lwaki mwakifudde nnyo topic? Linda ku Shamiru na. Shamiru. Wanje mukama wange. Oli otya? Ndi walero sina bigambo. Oli ku Cruise Exclusive buterevu ensi yonna ekuwulira. Oli omu ku ba blogger ku TikTok ako abakola obulungi. Iye mukama wange. Chicken ntulina ku show yaffe ne Chicken wano. Chicken asaze ekigambo n'agamba wabaddeyo mu kuziikirako Angela Sama. Wabaddeyo? Nabaddeyo. Chicken according ku bigambo bya Chicken agamba mbu wamate wabaddeyo muyimbi n'omu yadde be yayimba nabo. Tewabaddeyo muyimbi yabaddeyo. Tewabaddeyo yadde be yayimba nabo abawala. Tewali n'omu yalabikiddwako. Celebrity kye yalabiseeko? Sina celebu n'omu gwe nalabye. Ne manager Namiro teyabaddeyo? Manager Namiro saamulabyeko. Mpozi nga yazze luvannyuma naye nga ye saamulabyeko. Wabaddeyo n'olunaku lw'okuziika? Anti era njogera ku lunaku lw'okuziika lwennyini nnyini. Luli olulala mpozi nga bajja luli then ne bavaayo naye njogera ku lw'okuziika lwennyini nnyini. Gwe wasobodde okwogerako ne Angela Sama? Saayogedde naye. Abaayogerako naye baayogera naye ku luli eri olunaku olutaali lwakuziika. Awo baayogera naye ku lunaku lw'okuziika saasobola kwogera naye. Ate ba TikToker? Wanje? Ba TikToker ki ababaddeyo? Wabaddeyo n'omu naabi kirabika oba tebaamanya oba balinda babayite nga omanyite omuntu baba afiiriddwa bamugambe nti munnange jjangu tukuyise simanyi nate. Kale tweyanziza. Kale mukama wange. Omuntu gwe mmanyi atabula ku mikolo manager Namiro kubanga ye aba ayagala okulya. Oyina enamba ye? Mukubi mubuuze oba yabaddeyo. Namiro gwe mmanyi atabula ku mikolo. Manager Namiro tewali muntu n'omu yabaddeyo. Kati ekyo kakiggwe nkubulira ensonga lwaki. Kakiggwe yogera ni Namiro kubulira ensonga lwaki tewali yabaddeyo. Naye abamawulire babaddeyo. Spark. Nalaye Spark ange reportinga. Kati ekyo kibi kyaka ekyo kintu kyakajja ku ssimu ekyo. Kakati ensonga lwaki tebabaddeyo yeeno. Omukyalo oyo rest in peace bambi maama we. Naye amazima gali nti Angela Sama tumusaasidde nnyo. N'okimanyi Angela tabadde nnyo mu bantu. Alina audience gy'alina y'abazungu. Abantu abasinga okumufollowinga. Jjukira akola silent content. Oyo silent content abantu abamufollowinga babeera bazungu. Kakati ffe wano ku ground waliwo n'ababadde batakimanyi nti Angela Sama namu Munnayuganda. Okujjako abaludde mu industry. Waliwo nze nakoze video abantu ne bagamba bulijjo manyi muna Kenya, bulijjo manyi mu Sudan, bulijjo jjukira lwawo okwogera Oluganda. Mulimu n'agamba nze namwekangidde ku Spark ng'ayogera Luganda bulijjo simanyi. Ekisooka Angela Sama namu ayinamu ku ssente ekyo badde okimanyi. Ayina foundations ez'abaana. Oyo Angela is getting money goge mazima. Kakati yatuuka ekiseera n'abanga ba TikToker si nnyo bintu bye. Olw'ensonga Angela yali nnyo mu celebrity life. N'atuuka n'abikoowa alabika ayagala obulamu obubwe. Ayagala life eri silent. Nga bw'onaasanga Chameleone n'agamba nti bannaye nkooye celebrity life njagala mbirike wange nga. Kati Angela Sama namu alabika yo level gye yatuukako. N'atuuka alabika n'ennamba z'aba TikToker talinaako n'emu. Ate alabika ye nga y'omuntu muzibu okubeera accessed. Ate alabika tabeera nnyo mu ggwanga. Waliwo factors nyingi. Sawa zino ekintu ne kimala kituuka ku shira price. Tuddukirawo misinde. You know why? Ali nnyo ku ground. Basibye omuntu addukiramu, omuntu afudde addukiramu. Naye Angela Sama namu wali omulabyeko ku comment nga alina comment watadde comment nti oba omuntu afudde n'agamba rest in peace. Waliwo omuntu yali afudde ina mu industry oba Angela n'avaayo n'akola video n'agamba nti no bannayo omuntu afudde bambi kibi nnyo nnyo. She's less concerned
That's why abantu tebabadde concerned too. Akyogerako si yakireta ogambye wabadde busy. Right? Ekintu singa kyabadde kituuse ku nze wandibadde busy Alan. Never. You know why? Oli concerned. Naye oli less concerned kubanga tomanyira kigenda maaso mu bulamu bwe. Yasalawo n'abeera distanced ku bantu n'abavaamu ye ayagala akola ebintu bye silently. Tetwagenzeeyo era omuntu yaziikiddwa nekiggwa. Wabula nze ekyo nga nze omuntu mba sikyagala mu bulamu bwange njagala abantu bajje banziikireko sijja kulimba. Omukyalo ate kaakati kasita bavudde mu kuziika ekyasinze okunnuma n'abantu be yayimba nabo ekyo kyo kye kyasinze okunneewuunyisa. Nagambye nga sinolekera sinema nkwanjula ba Marus Bridal Center bano bakugamba nti bakafulu mu kutuusa Gomasi na buli ekitambulira ku Gomasi kyonna oyagala kusuubula oyagala twala emu. Nkugambye gwe omugole weetaaga kubanga ogenda ba Marus Bridal Center baleeta engoye ez'omulembe balina ebitambaala ebirungi balina amapensa amasufu ennyo kamala buli ekitambula ne Gomasi nkugebe bakirina balina buli lugoye ez'amayinja omugole lwagenda okwambala bagambe wawawa. Nkugambye omugole alwambala buli omu yenna n'asamaala babayise ba Marus Bridal Center oyagala z'ababuuza muganda ng'oyagala ki babayise ba Marus Bridal Center banoonyeko togenda kwejjusa ennamba z'amasimu zeezo Marus Bridal Center. GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa steam bath sauna ne massage kw'ossa aerobics byonna afuna bya bwereere tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwe muludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owano kusumbukana n'amadaala ku GNS Plaza kuliko ne ofiisi za URA gwe wenna ayagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso essimu wandiika noti 772 976 628 oba noti 7 noti 6 7 noti emu noti nabo ne batalinnyayo abantu be yayimba nabo oyo omwana abadde mu industry ebbanga tosobola kungamba nti talina nnamba z'abayimbi tosobola omuntu gwe mmanyi aba alina okusooka waawo president w'abayimbi Eddie Kenzo nno nga taggwa ku mikolo egyo Eddie Kenzo omulaba mu Rage ne King Saha Eddie Kenzo bayimba mu kayimba ka Teresa King Saha saawa zino eno ye muntu ayogera ku bintu ebikwata ku muntu wa wansi era lives zo ziraba really ekyo ekintu ekirimu okufa King Saha lwaki teyazze kankubuulire omukyalo oyo alabika alina ekintu ekigaana ekiremesa abantu okugenda okwassociatinga naye Angela alabika alina attitude. I don't think a person with attitude abeera muzibu wa kwassociatinga naye ate omuntu alina attitude aba muzibu ne bayinza okuba tebagenze kuziika naye nga basupportinze condolences ebiki Alan kankubulira mazima wakola show yo Cruise Exclusive mu Cruise Exclusive singa Spice Dana yagamba Alan sigenda kusobola naye kankuwe emitwalo 5 sijja kujja naye kankutereka emitwalo 5 ku simu. How would you feel? That is so bad. Oba yagala ye kati nze toyitompa busente bwo come and attend. Alan kankubuulire abayimbi bangi Angela Samana has been in a celebrity life for so long abadde mukazi w'amaanyi yayimba akayimba Teddy bambi Teresa nze tolina kyongamba yegwe gwe nasembo kulota saagala banimba. That was a banger eyali mega hit tewali yalinyeeyo ate nga baabiraba ku mawulire bya trending over TikTok nti Angela afiiriddwa. Nina ne ba bloggers bemmanyi nga ba blogger aba TikTok bemmanyi nga buli gulire bali postinga bagano postinga Angela walai Shamiru Kuruzi taina chata postinga teya postinga ku Angela gwe twogerako gwe atamumanyi aina milioni 6 ate yafuna ne blue tick. Aina milioni 6 kamukebeleko aina ne blue tick aina milioni 6 Namiro una mukubire mukwata Namiro oli otya sebo
yogerako nnyo oli ku Cruise Exclusive nse kuwulira. Ndi bulungi sebo oli otya Alan Cruise. Chicken wuno akubuuze. Namiro. Wanje. Wasibye tataata. Bulungi wasibye. Kakati tuli ku Cruise Exclusive. Gwe muntu gwe manya atagwa ku mikolo. Atagwa kuki? Ku mikolo. Gwe muntu gwe manyi asinga okubeererawo ba TikTok mu mbeera z'okufiirwa birthday biki. Si yosa. Stoyosa. Wabaddeyo mu kuziika maama wa Angela? Sabaddeyo. Lwaki? Munnange si kirungi kozi Chenjo goge ali bagamba akubeerawo gwobeererawo. Okitegere. Nze siranga ku Angela nga aziika. Ate sanga kuwadde nga akomenti is interested in peace kale wadde ku videos empostinga. Kale wadde ez'abalala. Ebasaba kulya mu ate bannange lukwe bo tebagenzi. Olwokubanga nze njagala okulya emmere yangenda wala mbw ate ngende. Era nabadde nsuubira ggwe okubaayo. Mama olwokubanga nti mmere. Ati tubadde wano ne bagamba terina muyimbi yabaddeyo. Kugambye tewali wadde bana basiteroko. Tewali wadde yazze. Abasiteroko beyimba naye mbono simanyi sirikirasizo. Saha sandiganye. Wala ne saha eyamwakola bwe teyali nyeyo. Ate gwe mbadde nsuubira okukeerayo president w'abayimbi Kenzo. Ate oyo wadde amabugo gaweereza. So kakati mbadde nkyayagala kebera gundi ya Angela Sama. Kim Sido, nsaba ku simu yange. Nina kye njagala okwogerako olunaku olwaleero nga kiri ku simu eno. Otegere kye tuliko. Thank you. Angela Sama namu alina millions 6. 6 million. Okimanyi Angela Sama y'omu ku bannayuganda abalina YouTube channels ennene. Ate ng'akolera ddala. Angela Sama nasemba omukeberako yena YouTube channel yenge erina emitwalo 65 oba 65 subscribers. Is having 6.2M with 18. Aina 6.2M. Aina millions 10. 82.1M likes. Following abantu 6. Following abantu 6. Following listed here. Nze munange yali unfollowing nani following nenga mbana mukola. That is a character. Ejibaita attitude. She used to follow me back. Ejibaita attitude. Ejibaita attitude. Ate content wa atambula. Content wa atambula. Katika nkulage ku gundi ku YouTube channel ye. Aina abantu banji. Actually hiyo channel ye 1.9 agenda weza milioni 2. Aina YouTube channel ina 1.99M subscribers. Sente azikola. So kati sente zigenda mu malira buli kizibu. Sente. Ne time etuuka nga sente teyamba Alan. Goge mazima. Ayinza obutavaayo complaininga nti tebamuziikiddeko. Wabula mazima naye munda achiwulira. Alan, omuntu asobola ogana okujja ku birthday yo n'atagana kujja ziika maama wo Alan. Omuntu asobola ogana okujja ku mbagayo n'atagana kujja kuziikirako Alan. Nga tolina na muntu wakugumya. Tubeera twetaaga faces ze tumanyi okujja okutugumya bannange. Angela sorry. Angela sorry. Nze event emanyikiddwa bwe tabako Namiro. Manyirawo there is something wrong. Ogenda kuulira yagenda commentinga nga complaining mbu yabagambyeko nti no mujje mu muzikire ba TikTok antino ki kankubuulire. But actually nange kyembadde ngenda okujjogaga lwaki ba TikTok amwewa importance. Kati kankubuli Alan importance weva we one. Tetuli mu kwewa importance. But Alan kintu kufiirwa. Nze simanyi munnange bwafiirwa mba seetaga nampite. Mba njagala ngendeyo bugenzi. So long as oyo muntu abadde mulungi mu society. Kati sawa zino tolaba nti no kati kangereze kwani. Eddie Kenzo is not my friend. Yeah. Eddie Kenzo tayinza kufiirwa ne sigenda. Tasobola kufiirwa ne sigenda. Tasobola. Teyetaaga kumpita. Kubanga nze mulaba. He has been there. Agenda ku events. Azika. Angela Sama is the Tugambe Uganda is the biggest most followed TikToker.
Angela Samanam. Right now omuntu abadde amugoba kansuubire alabika yamuyisizza wetwogerera alabika yamuyisizza bwabanga tannamuyisa well and good aba milioni bangi ati nali simanyi spice y'ebirungo bamuwa erinnya lya birungo Bashibaolix be batandika nga bamuyita birungo ate no beeri kumpi bajja kuva eri bajje bakole entalo eno kati kankubuli Spice Diana ne Shiba beeri kumpi time ejja kutuuka beekubi kati bikonde no nze kye ngamba babawe battle beekube nga music stage nga Shiba ne Cindy musical ate no nkubuulira omanyi yo bate entuufu baku bino bye bagamba nti Cindy ayina ki nti Cindy ayina ennyimba ntono nze njagala Shiba ne Spice kakati bato Shiba bali tebalina muteeka na Cindy Shiba yalina ku batolinga Spice yeyo bate entuufu twandiwulidde ku nduulu eyaddala kigwe kyali kirina okuggwa focus on me oyagala nnyo abakazi that is a problem with you bwebuzi bwenkufunamu ize tugende mu maaso tukole chicken tukole brown colors you always you know okay let's work bato kakati bato entuufu yali inakuwa ya Spice na Shiba tuwulire ku nduulu eyaddala twali tulina okulya ku nduulu eyaddala nze nali nja kubeera kusaidia Spice Diana nja beera kusaidia Spice nze njagala nnyo Spice abantu bakimanyi Spice namusanga eri ojjukira ende gundi nga mukola rehearsals esembayo I felt blushed nongamba Spice huyo muwehaga nasanyalala amagulu nempulira nga sikyasobola kutambula crutch no I got scared hata Shiba nali mubeera kumpi awo nga mulaba yagenda nayingira esimu ina munnyo maddu but Spice nasuka nenfukamira nengamba mukama what can I do nga sobola kutambula the powers oli omukazi oba alina amaanyi galinga gakyagulanyi omanyi nti amagulu nga mpulira nongamba huyo muwehaga gye wagomba muwa nga mpanika emiko natya nengamba Spice onasonyiwa lwendiddamu musanga tampona tulina video shoot eddako nja kukutwala omuntu alembereko mu video shoot ye ng'okola ki nga nange ntudde awo ekali nze nsobola vixen mulimba lwanyi mu nnyimba eza kapakati nsokuba vixen lwakuba tebampa budde sokuba vixen nentula wali nange ne mboza nemukyala kyeswa ebiwawaatiro namuwa byanswa akantu ako kamuluma nonaku lugenda vayo lunaku lumu Cindy nali mukuta oluyimba naye olwo oluyimba lugenda baluka Cindy ali mukuta oluyimba Shiba wagamba buuza nemukyala kyeswa ebiwawaatiro namuwa byanswa kati ebiwawaatiro byenswa bigenda kuddamu bibuuka ogenda wulira olutalo abantu babiri baweereza omuntu omu ate naye bw'anaata olulala bigenda bba birala kati yeyo bato gye twagala osegera tetwagala bino bibba tosanga muntu mukkubo ne mulwana Lydia Jasmine tujjamuwa Nantongo kalo Nantongo ku Lydia Jasmine tamusobola ana tasobola ni kalo Nantongo tasobola Lydia Jasmine biralamu gwe Jasmine omumanyi oba owulira muwulire okimanyi no Lydia Jasmine gakuba nti obuzibu buli ku management ye sijja kulimba osanga akayimba nga kamanyikiddwa everywhere naye nga abantu bamanyi akayimba okimanyi oba tokimanyi mbadde sikimanyi Lydia Jasmine manyi nti aweza hiti 10 kale Nantongo yo ne yayimba leka tukigale baba bonna masavu mbadde bayogamba Shasha Brighton oliwa kale Nantongo yoyo owa manager Judas nedda Lydia Jasmine yatasobola oli mbikyusizza yoyo kalo Nantongo ati banconfusinga kalo Nantongo Shasha Brighton waliwo n'omulala awo ani omulala awo Grace Khan Grace Khan nawe muyimbi Grace Khan legend ani legend waki Taban mumpulirize ani omanyi meaning ya legend legend osobola kubanga wagwa obanga kwoli legend kuki legend manyi nti no Grace Khan alina erinnya naye simanyi kayimba ke konna Grace Khan yayimba ki manyi kimu nti yali mukazi wa Tata Amalo ki
Omale. Prince Oma si Tata Amalu. Kisazeemu ssebo. Tata Amalu ye Kenzo. Tata Amalu ye Kenzo. Omwana we yani. Prince Oma. Omwana we yani. Graham. Granani? Graham. Gra something. Oba Granny. Oba Granny. 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 Tata Granny. Tata Amalu ye Kenzo. Anti Amalu mwana wa Kenzo. Bawa fiye na Nyamutolo. Kati gwati ogayive. Oli ye Prince Oma. Prince Oma. Sajja kaine. Tata ye mugagga. Tata wani? Tata Prince Oma. Ate nze Oma gwe mbadde manyi omugagga. Tata. Bangamba gundi alina sugar mami. Mukwano gwo. Mukwano gwo alina Nina Rose Bulaaya. Bavaayo. Ntino mukazi we ye Saida Kaloli. Addison bali luno. Bangamba alina sugar mami. Kino kyongera kyogera kati ng'omusiza asayo kubo. Batugamba alina sugar mami. Omusajja akola video eziri. Ayambala. Avuga emotoka. Ne Addison alina mwaka center. Addison anti alina akasente. Alinga Selector Jeff. Tomanyi Addison yali Sweden yawo sebo. Anti era gye yafunira. Akasente. Gye yafunira omukazi omugagga. Alinga Royal Jeff. Ne twalize ile Jeff alina sente kinaawe. Eyo gona bye ne motoka. Banange. Alina sente kinaawe. Gwe. Royal Jeff musudiya sudiya. Lindako, njagala abantu basooke bategere Royal Jeff. Malasho. Alindako, njagala abantu basooke bategere Royal Jeff gwe twogerako. Olwoba bakusindikidde ku mere ya data. Royal Jeff yono omuvubuka yayimba nti sinze nzenzeka ayagala bakazi abakadde. Oyo nayimba Museveni mata konko. Oyo gayi mugagga. Oyo Royal Jeff. Aine motoka nya. Mukubirawo. Soko ulire. Andi njagala soke. Ate mugambe ki. Mukubire njogere naye. Lekera okusudia sudia. Oyo Royal Jeff mugagga aine motoka nya yakagula Range Rover. Ebe bakola okuba bagala amawulire. No. Sente ziriwo. Aina Range Rover eri worth 700M. Kati onakulwa lero. Nabanga ina 700M ngayimbeze nyimba bwezi ne production bwetyo. Soko uli enkagambe. Royal Jeff okimanyi yagudawo studio. Taina sente nawe gende eri. Obadde otya. Njagala nze nsi. Mujana bavubuka abamwe. Ate mwe mbajini mugenda balabisa. Leka. Yakagula Range Rover worth 700M. Siyiye. Ngeri license number. Siyiye. Kiriwo uncle. Oli bulungi. Ndi wano. Sente kinaawe. Ne cruise exclusive tuli kumpewo. Yes sir. Naye abaana ndi wano nwanagana ne Alani. Yes sir. Mugamba tuyina abayimbi wano e Kampala abayimbi abayina mu kutoke ku sente zaabwe naye omwana aganye okukiriza nti oli munaku muzibu. Ngambira bono Alani. Gwe kyomanya. Nze ndi munaku muzibu. Jeff. Wanji. Wamaze mbadde ngamba chicken. Nti bino bitwala bye Range Rover simanyi motoka ki? Range Rover. Jase byamawulire. Nyamba plate. No, aina mwezi zezo kulya. Roger aine motoka nya. Emotoka nya. Jeff. Wanji. Toyina muzo amaza kulya kontono tono. Emotoka tiyabadde ya mawulire. Nyamu kama motoka yange sebo. Si ya mawulire. Motoka yange wali malo kutukako. N'empapula weeziri nkutukunoonye empapula weeziri. Anze setaga kulaga empapula ye motoka weeri. Kadi y'emmotoka ogirina? Ate katosooteeka terinya ku motoka yo nga toyina motoka siiyo. Jeff, ekyo buli omu asobola okukikola. Naye lwe baligisika ate ogitugamba birala. Ate nga bagisika batanga nagisasudde. Leeta omugagga wange. Asula wa Jeff. Asula wa soka kumanya wa asula Jeff. Lekera okusudia. Nagambye nga sinolekera sinema. Bano babayise ba OHC Organic Health Cafe. Nkugambye kati be bakabaka mu kujjanja b'endwadde zonna ate nga bakozesa eddagala lyaffe ery'obutonde. Ekisookera ddala basooka kukebera ne bamanya ddagala kiri obwetaaga. Ne bw'oba ng'oyagala kusala mugejjo, oba ng'olinamu ebizimbe bikusumbwa mu lubuto, olinamu stress, oba lususu, olinamu okulumizibwa mu lubuto munda, oba olina kandida, nkugee bakujjanjaba basooka kukebera, oba olina sukaali, oba olina mugaba,
oba oyagala kusala ku mugejjo amazima gali nti ensonga zonna OHC Organic Health Cafe basangibwa ukiwatule ku Pharmatic Mall mazima gali nti ensonga eno bagimanyi era nga bakifa bakula bulunyo kamala namba z'essimu kweziri bakubireko ogene maaso n'okuyambibwa. Introducing Mapalo Period Pants, a disposable sanitary pad, good for heavy flow periods and maternity, designed like pants that are easy to wear with 4 layers of cotton. They're leak-proof, comfortable, highly absorbent, breathable and affordable. Very good for the night with no worry of spotting. Whether you're at work, at school, at the gym or traveling for long distances, Mapalo has you covered. Simply dispose of them when done. It's that easy. Get yours at retail shops, supermarkets or pharmacies countrywide, or find us at Cherabo Complex, room 213 and 316 Bukoto Chisasi Road, or call us. Jeff, wamanzi jalero okugulawo studio yaffe. Tuli Chanja, right? Tujja studio mpya. Tukatandika kwokubira kati nyimba zaffe. Nedda bwe tuva ano twale kamera wa Jeff. Tuli kumpa wonno Jeff. basajja mwe. Jeff bwe tuva wano mu studio tujjaawo. Kale tubalinzi. Kale. Kamera zigenda wa Jeff. Lekera okusudia ono Jeff birala. One of the richest tewali. Kati kankubira level ya Jeff kwali. No mwana ono tugenda munoonyerezaako ko katono. Omanti Jeff emotoka zavuga zemotoka Kenzo zavuga. Kenzo azikoleredde. Anti Jeff ekitwewuunyisa talina kyakoze. Ajjawo ssente ezo. Gaya ine motoka nya. Gwe ngobera n'ebyetaneeta n'obusawo ng'obizinze. Ava ku kyetaano. Alani emotoka ya milioni 7. Anti ku level yo sente zoba nazo mu kasawo kanga. Alani nze nkuba enseke empaana abagagga. Kati oli bamuyita beyi nene. Yerinnya eripya litwamwadde Tabani mama na kitende. Beyi nene. Nenga ayinamu ebbeeyi. Bwe mba wano agenda kunsasula. Ayinamu ebbeeyi. Beyi nene. Nenga Jeff birala mu banange Jeff man kansoke mpise mu message yange. Ajja kuswaza nno. Kansoke mpise mu message yange Jeff, selector Jeff. No Royal Jeff. Mwana big up on yourself yona jojja sente. Kyemwagalako kiri kimu. Tagenda kujja mawulire ku proving what he has. Wabula alagako bulazi. Kati abalogo ba Alan be bagenda okulumu emitwe. Omanyanko Jaka. Anko Jaka. Yani oyo. Nzo omuntu gwe simanyi taba mugagga Alan. Business yo wana abagagga njiruddemu. Gwe kwakatandika ensonga. Anko Jaka yani. Ogamba Jack Pemba. Jack Pemba ali wono buziga. Simanyi wakyali ne mu ggwanga. Sina mugagga gwe simanyi. Chuni nali waneno ku nali ne wano kwechandemu. Ate jobless billionaire. Jobless billionaire. Jobless billionaire Kim tamukiririzamu. Kim yagamba jobless munaku. Nenga jobless alinamu ku sente sebo. Abagagga bemanya balinamu ku sente zaabwe sebo. Jobless n'omugagga omuto. Ate Frank abaho naye alinamu. Nolwa kuba sente zaziwa abakazi ennaku zino. Simanyi buzibu buliwa. Sente aziwa abakazi. Tetumanyi ffe tugenda kola tutya okufuna ku sente za bank. Anyway, nga tumaliriza chicken, nga tumaliriza program yaffe. Ona TikTok ebaddeko omuliro, nalabye ne Frank Antambi nga naye awagundiye. Njagala ompumbire kintu. Bifonga tetunagenda okimanyi tena account ya Zaira bagibaninze. Why? Neba maze ne bagita ku macha. Nkuwa kubanga gwo singa okumwagala. Actually, omaiti no gwo singa okunjagaza Zaira. Mune Zaira. Zaira gwo amundeetera. Ulira. Gwo asoko kogera linnya Zaira kweno show. Okimanyi ne mumanya. Okimanyi tino bafani ba Zaira balinga bamubwalo obuli portable. No. Wajjo omwegomba. Nongamba kakula bulungi, kali kavdi, simanyi kali biki. Nze Zaira namulabanga nga simu meeting ngako. Nga mwagala simu meeting ngako. Wabula tewe na mu meeting nga neeyongera omwagala. Nze abaana abo Zaira wini wa mami, abaana abo mwana. Nze mbagala bonna, simanyi agenda kunyiga but me I love them both. Na wakatandika. Zaira nali mwagala. Wamukubalulye katono omufiireko. Ona abadde ki? Nze nali njagala Zaira. Sinze nasooka okwogera ku Zaira wano ne ba Brina Sirimbe. Nga mbogerako birungi byerere. Ekyandetera okukyusa olutambi lwansonga. Twali tuli mu lutalo. Nze kyandetera okuwagira wini wa mami lwansonga bambi muwala. Mukazi wattu teyayina mulwanira. Nga abantu bonna bavuma muvume. Nga kikaaba bambi n'empulira ennaku. Nga tetayina kyeyakola. Ate kyogeze ekyejo. Nga
talina kye yakola nga kye kinnuma. Agatumirako maama wange ne baganda bange taata wange yagenza okukola. Ne bannaye Winnie Wamami awo agenda otufunira awo ffenna. Naye baba alina ebbina. Do you follow her? Alina akabina. And in fact, beera so keen ng'okola interview ku bantu. Tokyazanga Winnie Wamami ku panel. Tejja kuggwa. Tesobola kuggwa. Hati mwogera kimu bibiri genda situka na olutalo lwasituse ku TikTok. Divorce yalusitula. Divorce Simon. Striking abatik ne Simon. Simon TV. Samo. Divorce striking aba TikToker. So nabadde ndabanga yagambye Edward the Great. Agenda mu striking. Namugamba era Edward bangambye yajeyo video za divorce. Nene olaba kankubulire lindako. Simon ekintu kya oyo mwana ekintu kyakola mwana si kituufu. Oyo gundi. Oyo yani divorce. Mbadde njakubira Edward the Great naye ekintu kyakola si mukubire bobo so mukubire. Olwokulaba Edward the Great. Ekintu kyakola ekyoku striking abaana abo mwana si kituufu nze nkiwaana. Why? Lindako nkulaga. Kubanga ba YouTube bagamba bateekamu sente nyingi. Basaamu sente nyingi then content wabwe ne mala ne bamubbayo. Omuntu n'akisaamu sente n'agenda ejjinja n'afuna story. Nako. Soko je mugundi wa. TikToker. Ja mugundi awo. TikToker n'agitematema. Ng'omuntu yagitaddemu sente. Ati n'agi actually ba YouTube abo complaint yaabwe. Terimu ya kusayo story. Ba YouTube complaint yaabwe eri mu kwata story yonna nga bwe bagikoze. Ne bagisayo ku TikTok mu bitundu. Mu bitundu nga babagamba ati next part nga naye aleta next part. Kyesinga okuluma divorce. Kati kambuze nawe kikuluma. Ekyaki ekyokutema stories zo. Nze kyali kinnuma kugisaayo byonna nakusiba ba sponsor. Nina mba blogger bange benafuna. Edward the Great is my blogger. Edward the Great alabika tali mu Uganda. Ali gundi. Ali Dubai. Edward the Great is my blogger. Waliyo Debbie. Debbie mumanyi. Debbie is my blogger. Waliyo Prosi. Prosi simumanyi. Waliyo Prosao. Bona abawa olukisa abo nabawa Edward Simon sogera nko naye Samo TV sogera nko naye naye aba basatu ngabo mbagambye abo twogera era abo nabagamba mba inboxinga newe mankoze story ngeri fresh nga nkimanyi nungi Edward mugera mu inbox ne mugamba Edward story eyo nayo omanyenda gano yaffe totema nnyo aikira temaka story nga kampi so that nange nfunamu nawo okolaki nawo funamu ekirala Edward ekyamunjagaza actually Edward the Great ekyasoko munjagaza even before I met him Edward nga tabika ba sponsor bange abalekamu ne Shamil Cruz namuwa rights chobola era mukubidde nemuga Shamil si kibyo okusayo stories za Cruise exclusive sigana naye totola story yonna yantwalidde hour emu n'ekitundu gogiteme teme yonna ogisuuleyo ate ekirala n'okwata simanyi abatunzi b'amataka abo abawayo emitwalo 5-3 n'obika ba sponsor bange okitegeera kubanga there are those people who sponsor my show okulaba nga nyimirirawo ne bampa akasente baleke bashayininge gwe kwata ba sponsor basse wano wansi waneeno wane waba space wa black awo wobo bassa so naye nga kyemanya kisinga okuluma ba YouTuber is kwata content yenna kakati divorce ekintu kyakola ekyoku strikinga page z'abaana abo bambi si kituufu asobola okwogera nabo n'abagamba kati Samo TV yalabika yalemerako eye ne bagistrikinga ne Edward the Great alina empisa yabajawuliriza omugamba kola bwoti totema byonna temako wano na wano nze waliwo story gye nali njagala Edward yantemere nga nagikoze naawe Edward the Great nangamba Alan Cruz talina buzibu kutema ne mugamba Alan talina buzibu nangamba kati ntemewa imagine omuntu abuuza ntemewa kitegeeza oyo a respecting amateeka Edward the Great talina buzibu naye
abaana abatema content yenna njuka kati wantu akatuli yawe sawa zigenda wera 2 kati bojja n'otema byonna eri ne bakusaba next part naye ate era ne kino ekyokutema waka waba YouTuber kibayambako tukirize tugaane abantu bangi abalabira ku TikTok ne balyoka badduka ku YouTube kasoba nga tewatemye byonna basegera bwe tewatemye byonna obuzibu buli mu kutema byonna. That is where the problem is. Osegera kati no ensonga bambi ba YouTuber tukwatagane ne ba TikTok abaneno tulabe kuba nabo babera banonyo okimanyi content ino tafunika yaganda agenda strikinga Edward bambi Edward gwensinzo kwatibwa ake nnako ate strike ze bazikola atya nja kwogera ne divorce sagala striking Edward tayina tabbo bambi sagala striking Edward nze Edward oyo bambi nasoka by the way oyo Edward the Great namusabako enamba ye kati Edward the Great bwe musaba enamba ye n'agimpa nenzo omanyi bwe nkusaba enamba yo sekubira there and then kati Edward yalaba simukubira nansindikira message ku TikTok nangamba nkimanyi olimbega naye nze mpagira nupu tewali kye mujja kunkola lwaki wansaba enamba yange ate ogikozesa olabika olimbega biki bambi nasoka na unfollowing bambi ngaatidde yatya kubanga namusindika messages za content nema ne musabe namba ye naye later on ne munyonyola wachi nali musabe namba ye but yakitegeera era is that one blogger bambi ndabika nze nakimuyigiriza no kimuyigiriza tatema stories onna namugamba tema katono edakika 3 edakika 2 ani oyo Edward mukwate mugamba ali cruise exclusive live Edward the Great Edward yebaleko kikeni wasibye tata bulungi sebo yebaleko sebo ndi bulungi tata kakati tuli ku cruise exclusive mukama era tuli live tata yes sebo twawulidde divorce yagala ku strikinga page yo nabirabye back striking nze sinafuna strike by the way sinako strike nemunze content wo wamugyeyo content namugyeyo yangambye mugyeyo naye teyabadde namungi lwako olusi waliwo abantu ukiroli nangamba nange nkoze interview naye nteerayoko obuntu bwange obuzibu kale bwe tuyina nti ya YouTube akola n'omuntu interview kati oluusi omuntu yennyini n'agamba muganda wange nteerayoko obuntu bwange seerayo obuntu bwange bubiri oba busatu onteereyokko naye ate kati ate ffe tekujja kigamba YouTube oba omunyonyola aba tajja kitegeera oba batajja kifuna bulungi kwegamba gwe bakyazizza nga yayogera naawe nga nze bwe nagamba ontemereko tegeeza weewaabidde anti kati bo nze nagambako ontemereko naye era n'ombuuza Alan Cruz ali free nakyo negamba ye ali free naye nga munaye abasinga bakikola by the way omuntu gwe bakyaziza ayagala nnyo okutrending okusinga nyini page oluusi kati ffe ba TikTok affe tukifiiramu naye saakutuukira ne nkunyonnyola bannyonnyola waŋŋamba era abaana nze mbagamba ba TikTok nti Alan Cruz talina buzibu kati totema obuntu bubiri ate oba busatu ate n'otabika kyonna nze obuzibu bwange bali mu kubika ba sponsor era wano mbagambe ne bagamba tobika nko ba sponsor bange bwe kiri